Ku Lwokubiri lwa wiiki eno omulamuzi wa kkooti enkulu Justice Bernard Namanya yagoba omusango abamu ku basiraamu gwe baawabira Uganda Muslim Supreme Council ne Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje nga baagala emuyimiriza okubeera mufti nga bagamba yalondebwa mu bukyamu. Etegeeza Mubajje taddamu okweyita mufti wa Uganda, taddamu okulabikako mu mikolo nga yeeyita mufti, abeeramu nga musiraamu. Mu nsala y'omulamuzi Namanya yakkaatiriza nga Sheikh Mubajje bw'ali mufti wa Uganda omujjuvu era nti ekifo kino kirimu mu mateeka n'awabula abasiraamu abalina okwemulugunya okugonjoola ensonga zaabwe nga bayita makubo agasibwawo obusiraamu. Ekakasizza nti Dr. Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ye mufti wa Uganda omulonde era kubiriza tuddeyo tukozese gye emitendera gye tuyina mu busiraamu ne mu mateeka gaffe okugonjoola ensonga zaffe ng'abasiraamu. Kino kyasanyusa abakulembeze ba Uganda Muslim Supreme Council era nga bakulembeddwa Ssaabawandiisi Abbas Mulubya baasaba ababakuba mu mbuga okujja bakolere wamu okulaakulanya obusiraamu. Kati olwaleero abaddukira ku kkooti nga bakulembeddwa Haji Siriman Semakula balaze obwennyamivu olw'engeri kkooti gye yasalamu omusango guno nga bagamba nti teyali ya bwenkanya. Tuli bamativu ku nsonga zavudde mu kkooti. Wabwe tujja gy'oli omulamuzi ne tukutegeeza nti tuyina obutategeeragana ng'abasiraamu ate n'otugamba tuddeyo nze okutegeera kwange bwe nakitegeddemu tuddeyo twetereze ng'abasiraamu. Tegeeza abasiraamu mwena okwetoolera eggwanga ebyo kkooti yagenze okubisalawo nga ffe twabiraba dda. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuziza ku muzikiti e Bukesa bategeeza nti ensonga omulamuzi gye yasigamako okuwa ensala eno tematiza era nti tebayinza kudda mu bukiiko bwa busiraamu bwe bagamba nti tebulina bwesigwa. Tribunal teriiwo katolina bw'ogamba omuntu alina emisango gwe bazze okuwaabira nti ataddeyo alonda eki tribunal. So no byatwennyamizza nnyo. Tebalina kibasoola kubeera nga bagonjoola ensonga olw'okuba abakozi. Deliberately tebateekawo maaka kakati olwaleero emisango gyekoonayo gikomawo mu maaka, gyekoona mu kooti gikomawo mu maaka. Abantu bwe baba balwana mu bufumbo bwabwe ne bajja bakugamba ensonga toyinza kugamba nti muddeeyo olinda bamale kwetta. Kino kiraba n'omwana omuto Mubajje kyakola. Era mbategeeza abali ku Supreme abakuba amatali nti mukuba ga bwereere akadde kammwe kagenda kutuuka. Newankubadde Ssaabawandiisi w'olukiiko olwa Uganda Muslim Supreme Council yategeeza nga bali abeetegefu okutambula n'abawakanya obukulembeze bwabwe. Bano bo bagamba nti si beetegefu kukola n'abo abatali makubo malambulukufu. Tetuli ready kutuula nammwe wabula kye twagala mubajja ave ku Supreme Council. Ensonga zonna twagadde tuzitooke tuzikwate mu mbeera y'amateeka. Bagamba si baakuggwaamu maanyi olw'ensala eno era balangiridde nti bagenda mu kkooti ejulirwamu okulaba nga bafuna obwenkanya. Tugenda mu maaso era tugenda mu Court of Appeal okubeera nga tuwaayo okwemulugunya kwaffe eri abalamuzi abasingako okubeera nga tujja kutuuka ku mulamuzi insha Allah alumirwa obusiraamu. Basabye abasiraamu obutaggwaamu maanyi era nti nabo si baakuwera okutuusa nga bafunye obwenkanya. Naffe tuteekeddwa okuba nga tulina kye tukola. Omusiraamu ampuliriza olwaleero obusiraamu buli mu kusaanawo naye wooli ekitegeeza nti oteekeddwa okufuna contribution ku bino ebiriwo. Oluvannyuma beetabye mu Jumaa ekulembeddwamu Sheikh Arkam Tamusuza ng'ono asabye abasiraamu okukomya obuluvu. Otabangukanga mmeemeeyo n'ogamba nti wano weetuuse kiwedde yagaa idha ma kunta dha qalbul kanuu'i anta wa maliku dunya sawa. Obeeranga n'omutima omukufu nekyolina nakyo ekitono anta wa maliku dunya sawa. Gwe ne kabaka w'ensi mwenkanakana. Disan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Musimu n'oteekeddwa kuwangaalamu.